Pulogulaamu tuba tusome essuula esemberayo ddala era ekomekkereza akatabo kano eyitibwa Kirimuttu, kimanyibwa nnyini kyo gye tuliko era nga tuli makkati gaayo. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata empya n'enkadde, nze Mwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulaamu eno tuba tusome YouTube ate ne TikTok gw'oteekamu buteesi nti tuba tusome. Katabo kanyuvu kawandiikibwa Kurani Makalinda kayitibwa Pawulo Kirimuttu. Senga temusanyukira bwe yayogera ku linnya lya Ssere, Nambalirwa ne yeekanga n'ajugumira mu mutima gwe, n'ajjukira ebintu byonna ebyaliwo ku Sande yaleese. Abagenyi abakyala abaali bazze okwerekera ku Ssere ng'aleeta omutwalo. Lwali lunaku lukulu mu maka ga lubuto olwa Sande ye yayita, mpozzi nga lwenkanako ate ne Ssere lwe yajja okwanjula. Ku Sande ye yaleeyise, Ssere ne banne baali baleese omutwalo n'ebintu ebyabasalirwa: embuzi etambula, ebito eby'omwenge 4, eby'omubisi 2, ekkanzu 2, ekibbo ky'ennyama, mpozzi ne ssente enkalu siringi 1,500. Mpozzi kaasuze katya n'ebbomba y'ebibiriiti bye byokka ebyali bikyabula ku bintu ebyali bisaliddwa Ssere. Nambalirwa bwe yeekuba ekisenge kye n'atuula ku kitanda n'atongojjera. Yali agezaako okulaba ekyokukola mukazi wattu, kyokka oluusi emmeeme yagiranga n'emugamba nti, naye ddala ofaayo ki? Mbadde nti omusajja oyo Pawulo yakuzaalamu omwana n'afa era ne biggwa. Ye bwe yali ku kibuga walaba akufaako, mu butuufu ye yakusobya bwe walina mwana muto, ate bwe yakufunyisa olubuto teyakuyamba. Kakati naawe otuuse okwefunira amaka, ate ebya Pawulo bikukwatako bitya? Bwe yava ku ebyo ng'ate atunuulira Pawulo mu bunaku bwe yalimu, era ne yeebuuza nne kati ddala Pawulo akyayinza kungasa ki? Ate omwoyo ne gumugamba nti teweebuuza kyakugasa, wabula obanga omwagala, obanga gwe tolina ngeri gy'oyinza kumugasa naddala mu kiseera kino ky'alimu. Emmeeme ye eba ekyamulowooleza bw'etyo, senga we n'amugamba nti owange Nambalirwa, Matyansi wuuno akwetaaga. Nambalirwa yateebereza mangu ensonga ereese Matyansi. Kale bwe yafuluma bw'ati, Matyansi n'amukwasa ebbaluwa nga bw'amugamba nti akutumidde nnyo nti yitayo. Ebbaluwa yali nnyimpi era obubaka obwalimu bwe bw'ate Matyansi bwe yali amaze okutuusa ku Nambalirwa mu kamwa. Nambalirwa ng'amaze okusoma ebbaluwa yeekuba ekisenge, n'akwata ekkalaamu n'addamu ebbaluwa eyo era yawandiika bw'ati: adresi eya bulijjo. Munnange Pawulo, weebale ebbaluwa yange era weebale nnyo okujja okutulabako. Bannange ne taata wamusanzeewo? Yakugambye atya? Omanyi olunsaba muzibu nnyo kyokka simunenya, abalenzi baako ne bamanyiira nnyo. Munnange ebyokujja sandibiganye naye nina ekizibu era mbadde njagala okukikubuulira nga nkuwerekera, naye senga n'abanga naye annunda bubuzi. Munnange nno namala okufuna omusajja ow'okufumbirwa era n'okwanjula kwaggwa era n'ebintu ne babisasula. Babisasula ku Sande yayita. Yamugamba nti ndi awo musibe. Kale ndowoozezza nti nteekwa okukubuulira nneme okukusula mu mitawaana egy'obwereere. Nga mmaliriza, njagala okukakasa nti singa naafuna omukisa, sirinaayo omusajja mulala mu bulamu bwange gwe nali njagala kubeera naye. Ng'omuyimbi bw'agamba nti it's too late. Wabula nsaba tusigale nga tulinga abooluganda leero era ne bulijjo. N'ateekako omukono nti mmeeme Nambalirwa Ssere. Pawulo yali akuutidde Matyansi kudduka Zambu okutuuka ewa lubuto. Pawulo n'atunula mu kkubo okulaba oba ng'akomawo. Kale yagenda okulaba ng'agenda bugenzi. Kyeyava akuba mu ngalo. Matyansi bwe yagenda okutunula emabega, Pawulo n'amulagiriza nti owange sambyako. Matyansi yawulira ng'amugamba nti komawo. Kale kyeyava afunyako okukomawo. Pawulo yagenda okulaba nga Matyansi adda ate kwe kumubuuza nti ono mugamba kwangu atadda buzi bannakyalo nabo. Kale kyava amwamira nti oliko lubale wange likiggwe, nkugamba okwangu ate okomawo. Matyansi kwe kufunyamu nga bw'atolotooma nti bannakibugana abo simanya lowooza nti ndi muddu. Muli Pawulo n'agamba nti ono alinga mukazi anansanza wano abantu. Munnange akyogerako si yakiriita, omukazi omunafu tayita njala kugwa. Aba yakakijja bw'ati mu kamwa, yagenda okulaba ng'alengera omuntu ajja ko ye nfudde. Bwe yatunulayo bw'ati nga Perusi ayongera kujja ko ye nti bukuze buno. Naye Perusi aba ayita ewa lubuto ate n'alengera Nambalirwa ne Matyansi. Kwe kukyama nga bw'ayogerera waggulu nti mwami Matyansi addukidde ki wano leero?
simanya munno yazzeeyo. Kyokka Matyansi teyamuddamu, wabula yamuviira buviizi nga dduka za mbwa. Naye abayita ku mutwe bw'ati, Paulo kyava amugamba nti owange ng'otambula ng'omwokyeko omuliro taliiyo ng'oluddeyo bulala. Ko Matyansi nti naawe nno nkanzi, lwaki oyimiridde wano n'otatuukaka? Awo ate kwe kujjayo omukuku gw'ebbaluwa ng'agumukwanga, era Paulo teyalinda na kutuuka. Ekyasooka okumusanyusa nti ebbaluwa yali mpanvu, era muli n'agamba nti kyokka n'omuwala akyali mutegeevu. Bwe yasomanga ng'alinga atalina by'asoma, amaaso nga galinga agatalaba era agasoma ebikyamu. Kale emmeeme yamupakuka, omubiri ne gumusuukirira, omutwe ne gumubobba, amatu ne gamuwaawaala, akamwa ne kamukaawa, amaziga ne gamuyunguka. Paulo yagenda okuwulira nga ne kantolooza amukutte, teyava atuula mu kicuuce ekyali awo. Olwo Matyansi yali amwesuddeko ebigere nga biibyo. Ensi Paulo yali emukwatiridde kazigizigi mpozzi okufaanana kaati olunaku lwe yazaalirwako. Matyansi laba munne tayimuka kyavadde emabega n'amusaagirako nti anti mmwe bannakibuga, bwe mutembebwa emizimu gy'okwagala mujjula kugwa ddalu. Kati olwo okola ki wano? Ofuuse mugole tukuzirule. Wabula musajja wattu yakanda kwekubira ku munne ng'afuira ndiga mulere. Yalaba taasobole mizimu gya bannakibuga, munnange n'akwata kkubo okudda waka, era n'atandika okuteekateeka ekyeggulo. Yenna ate ekyekiwuulu kyali kifaanana kitya? Amatooke gaali ga musaasaane. Kale emmere yali eneetera okujja, ne munne n'adda. Teyamuwuuna, wabula yagenda bugenzi mu buliri nga yeebaka. Matyansi yali amanyi omukwano bwe guluma, n'olwekyo teyayongera ate kubuuza kintu. Era olwamala okulya nga yebbika era nga ye yeebikka, anti eziruma munno tezikugaana kwebaka, era kyazira kuteeka luba wansi ng'atandika kuyira. Kasooka nga baalugera nti otulo tetumanyi alirira nnyina, leero luno lwagaana okutuukirira. Anti Paulo yagezaako kyasobola yeebaka empozzi naye nga wa. Eddakiika ezimu yagiranga n'agamba nti kanneerabira ebirowoozo byonna, era omutwe gwe ne gusigala nga temuli kyaluwolereza ddala. Kyokka yagenda okwekanga ng'ebirowoozo bikomyewo. Oluusi n'agezaako okuzibirira mbu otulo lwe tunajja. Ekyekitalo buli we yazibiriranga yayongeranga kutunula mbebere ng'omukulu ateetimba. Yalaba biri bityo n'agolokoka, n'akubaakuba emitwetwe ng'anoonya ekibiriiti. Olwakiraba n'asaza akati n'akoleza kattadooba. Munne yeekyusa n'atunula ku kisenge nga bw'awoonoona. Mpozzi olw'ensonga gy'atamanyi, Paulo yajjukira makaabugu, jjajja w'abaana ate n'asekamu. Wabula naye yamwesimisa kubanga buli kaseera yalabikanga ng'alina eddembe ku mutima gwe. Ate ebirowoozo bye byadduka za mbwa ne bigenda ewa Flora. Flora! Paulo yejjusa obutamuwasa, mbu singa oba yamuwasa osanga teyandituuse ku bizibu bino byonna. Yali akyali mu bino, ate munne n'amuyita nti ggwe teweebaka. Paulo bwe yakyuka okutunula eri munne amuyita, n'alaba emitwetwe wa munne ku mpagi, ewuzi eyeesibwa. Muli kwe kwebuuza nti Matyansi akyakyaza? Gwe ate ewuzi eno yagiggyawa? Ewuzi yali efaananako n'olugoye lwe yali alabyeko olunaku lumu olwo lwennyini, naye nga takyajjukira bulungi gye yalulabye. Naye bwe yalowooza ennyo yajjukira nti ewuzi eyo yali efaanana n'olugoye n'ambalirwa lwe yali ayambadde eggulo ng'azze okumwaniriza. Yeebuuza Matyansi engeri gye yafunamu ewuzi eno. Bwe yabbulula amaaso bw'ati ate gaggukira ku bbaluwa n'ambalirwa gye yali awandiikidde, n'agiwa Matyansi, kyokka yali emuvudde mu ngalo n'egwa omulundi gwokka Pawulo gwe yasumagirako. Olw'ensonga nange gye saamanya, Pawulo yafuuwa akataala. Yasoobolokoka mu buliri n'awamanta emitwetwe wa munne, engalo ze zaggukira ku wuzi, n'agisowola mpola okuva emitwetwe kuba yali yeerambuludde. N'agizinga n'atambula bugeregere n'agenda ng'awammanta mu kizikisa ate n'atuuka ku luggi. Ng'amaze okubandulawo oluggi yafuluma, naye aba afuluma ate oli yeebase n'awawamuka.
namubuuza nti owange afuluma ebwera ekiro ekidoli tewalabyewo ekiri ekidoli simanyi engoye akuno ogyerabidde ko munne nti nze nkyadduka ku buloolo buno engo tomanyi ndi yakika yamugamba nti bulaza naawe okaddiye kale yagenda okumalayo ebyo nga munnange yazeemudde okufuluuta. Pawulo ng'azzaawo luggi era yaluzzaawo muwongo. Ku kusooka yatambula bugeregere ng'alinga aliko kye yeekengera ate olujja teyalweramba yabalaamiriza lubalaamirize. Yagguse ku lusalosalo asaza oluguudo okutemya n'okuzibula ng'ali wakati w'olwali olusuku. Ekintu ne kiva waggulu ne kyewuttula wansi be oba kyali kinange saamanya. Ekyeka nga nno munnange ekyeka ngu tekimanya muzira. Pawulo yalaba biri bityo kkoye nti wano wafiira muloge n'ateekako kakokola tondeka nnyuma. Wabula yadduka ayongera ate kukkirira mmanga mu lutobazi. Eky'omukisa akeezi kaali keememula era Pawulo yeeyongera okudduka naye aba akyadduka bw'ati olubugabuga ne lubuuka nga olwokyeko omuliro ne lumusala mu maaso ne lugenda. Yalugobereza amaaso. Edda yali awuliddeko nti olubugabuga okusala omuntu mu maaso kaba kabonero kakulu naye nga tamanyi oba nga kaali kalungi oba kabi. Yali akyalowolereza olubugabuga ate ne lukomawo ng'oluwendule ne lumukuba mu mba era ne lumukwagula. Yalaba biri bityo n'agamba nti kooti wano wafiira muloge n'ayongera okudduka. Yadduka nno kenkanawo ekibowabowa nga kyamuteze dda okutebya n'okuzibula ng'ali ku ddimwa. Pawulo awo yalwawo ng'akyasiriikiridde era yasowoola omukono okutakkuluza okugulu kwe mu kibowabowa. Akezi keeyongera okwememula. Bwe yasika ekibowabowa ate yasanga nga kigumu n'ayongera okusika okutuusa we yakikutula. Oba ekibowabowa kye kyamujjukiza ewuzi oba kirala nange saamanya. Amangu ago n'asowola ewuzi mu nsawo y'empale ye. Ebirowoozo bya kiri mu ttu ne bigenda ku lugoye lwe yali alabye nnambalirwa ng'ayambadde. Lwali lufaananira ddala ewuzi eno era kyandiba nti Matyansi ewuzi eyo yagijja ku nnambalirwa oba nti kale nnambalirwa kennyini yeyagireka ewa Matyansi. Kiri mu ttu yasooka n'agaana munda ye nti nedda nnambalirwa tayinza kukola ebyo. Ko omwoyo omulala nti lwaki? Era omwoyo guno gwe gumu ne gumenyera abakazi bangi abaali basinga n'ennambalirwa obulungi ate nga bafumbo. Mbu bwe yawuliranga nga bagambibwa nti baali banne ba Matyansi. Edda ye Pawulo ng'akyali muto yeewuunya oba nga n'ennambalirwa ng'ali era ayinza okuba omu ku bakyala ab'engeri eyo. Naye ekirowoozo kino ekyannambalirwa okufaanana ng'abalala bonna. Kale emmeeme yali ekyamulowooleza kiri mu ttu n'abaguka n'amagaamaga amaaso munnange gaggukira ku kati ka kibeere akaali awo kokka mu ssaalu. Kiri mu ttu yalowooza ku bulamu bwe bwonna n'alowooza olugendo lw'obulamu bwe bwe lwali lufaananako n'akati ka kibeere kano. Lwali lujjudde amaggwa era obulamu bwe bwalabikanga bwesumaalise mu kisaalu eky'obulamu bw'ensi eno era ng'akati kali bwe kaali. Bwe yatuuka wano kiri mu ttu ne yeeyogeza era ne yeekubagiza nti yagamba nti ekisaalu nno kibanga ekisaalu naye obutabaawo agambako nti oba owaye Pawulo waabwe ndabye. Bw'atyo bwe yayogera. Wano yajjuukirira olugero lw'Ekiganda olugamba nti kiri mu ttu ate oba gwali muzimu gwawanga oba gwali kinange sikulimba nti namanya. Era sirowooza nti Pawulo ye kennyini yamanya wabula yalabira awo ng'abaguka wuuyo yadduse yogayoga ku kati kali akakibeere akaali kafaananako n'obulamu bwe. Ye nno yalwa ng'akalinnye nga n'amaggwa takyagawulira. Asibye wuzi ku ttabi lye lye yaggukirako. Munnange ewuzi agisibye bulungi era agitaddeko ekyambika. Okutemya ekikkowe era n'okuzibula nga Pawulo kiri mu ttu yeetaddemu ogw'akabugu. Naye aba yakeeyambika ekyambika kino emmeeme n'emulowooleza ate n'ajjukira olugero lw'Ekiganda olugamba nti olumbe toluweebwa mukono. Wabula ate yali akyali ku ebyo. Omwoyo omulala ne gumugamba nti vaawo naawe mpaawo magombe gazza.
ewalako eri ekiwugulu kyawuggula oba kwali kwagala kukiraba nga oba kwali kutya. Era Pawulo gye yamanya, wabula yagezaako okubuuka okuva ku muti, kyokka ekyambika kyawulutula buwulutuzi. Pawulo kiri muttu n'aleebeeta nga bw'alalamidde eggulu. Akatabo kafa we kakoma aka Pawulo kiri muttu. Nyongera okwebaza okubanga ate obeerako era ng'otambula naffe, naddala gw'abadde katabo kano. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kyemmanyi ofunyemu ekyokuyiga obulamu bw'ensi bwe butambula. Kiri muttu essanyu lyonna erisinga alifunye neeraba bw'amaliriza. Obulamu bwo tebwandyagadde bubeere nga bwa Pawulo kiri muttu. Naye gwe bwebanga gwali mu mbeera ya Pawulo ki kyewandizizzaako? Okwetta y'ensonga eyinza okukuwonya ebizibu. Pawulo kiri muttu yeeyimbyemu ewuzi era afudde. Omuvubuka yali yeegombesa buli omu, emaliriza ye bwetyo bwebadde. Tetugenda kusukkawo. Teekawo komenti gwe atambudde naffe okuba twakasimbula. Ki ky'onyumiddwa, ki ky'oyizeemu, ki ekikunyiizizza, ki ekyandikoleddwa. Tujja kuba nga ate tuzisoma, ate tuwe bwe tugenda okuba nga tukola ki, nga tweyongera. Tusisinkane mu katabo akaddako. Muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde. Nze Mwanjuzi era omuteesiteesi owa pulogulaamu eno tuba tusome. Awangaale ayibeene.